Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako ku extradigest mugoba nsonga Ibrahim Kasage manya gange. Tusinzidde wano South Africa Pretoria wetuli akadde kano nkyaliddeko muganda wange alima kalanda lugo semambo wetuli naye akadde kano muna Uganda awangalira South Africa. Ali into business, is the father, is a businessman, atenga still at the same time ali into politics. Okulaba nga waberawo enkyukakyuka ey'emirembe eka ekyaddondo. Tumukyaliddeko tunyumyemuko naye kalombolombo kaffe buli tutambula mu nsi ez'enjawulo okunoonya ku bannayuganda tunyumyemuko nabo tulabe kitambula kitya eno gye bali ku mawanga era emirimu bagikwasaganya batya. Nkwanirizaako ku show nsaba obuze ku balungi abatulaba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya n'eddoboozi nze ali oba alima kalanda lugo semambo ndi Musajja bufumbo era nga mpangalira South Africa. Okay, tweyanze nnyo tweyanzege mwami alima kalanda lugo. Olunaku olwaleero luno mulungi atulaba tusazeewo tumunoonyeko tunyumyemuko naye tutunulire ensonga mpitirivu nnyo muzo tujja kutunulira ebyobufuzi South Africa, tujja kutunulira business e South Africa, tujja kutunulira bavunuse batya omuggalo oba obulwadde bwalumima mawugwe oba covid era basobodde batya okubanga bakyayimiridde bakosebwa batya n'ebigwa mu kowere. Njatandike ne aftermath ya covid oba the post covid season oba era bingi nnyo ebyaliwo mu covid ensi yonna yazingama across era nga businesses ez'enjawulo zayimirira abantu bakosebwa losses zali registered. Implications za covid tuli mu kuziraba kati mu nsi ez'enjawulo inflation n'ebigwa mu kowere. Njagala tutunulire gwe ng'omuvubuka gwe ng'omugwira ng'oli wano ku foreign land ate nga businessman one wa surviving otya wavuunuka otya ekigezo kino eky'obulwadde bwa covid. One tusookera okwebaza Allah kubanga honestly speaking ekintu kya covid tewaliwo yakiinaku magezi kyajja abruptly nga tetukirootangako nti onakulinza okera ku makya ensi yonna nebanga eggaddwawo nti bakugamba teri agenda kudda mu kutambula kya shocking everyone omukkiriza n'atali mukkiriza era covid oyo bangi abaali balinamu okubuusabuusa eri Katonda subira bangi bakkiriza nti Katonda gyali era alina byakola. So covid oyo yatukanga mu buntu mu bizinesi amaka mangi gaterera mangi gafa. Covid yajjayo ebintu biki bingi naye byonna byonna nga bimaze okutuukawo naye byatuukawo twebaza Allah kubanga twabikola ki nga twabiyitamu. Covid yajja n'embuyaga nyingi nnyo. So twebaza Allah okubanga twamuyitamu. Then ku surviving ng'omuntu soka tutunulire wa surviving otya ng'omuvubuka because kino ekigezo kyali ky'amaanyi nnyo eri abavubuka nnyo. During covid oyo nze kyenakwata wano ne South Africa nina amaka Fourways then Pretoria ewali mukyala wange mangi nasookera okukola nti mikwano nvudde Uganda noonya wembeera okubawulira ddala ku famire banga tulina ebizibu byaffe nga bannayuganda kati nensalawo kyampaliriza okufuna amaka amalala nti kubanga ndi muntu alina abantu abangi. So nga yakitwakola mu covid nakubira baganda bange bangi baali webaliwo ne South Africa Swaliki Kuraishi Sezuba Shafiki Sharifu bangi baaliwo nimbagaawo njena gyeyali tujje twekuŋŋaanyiza wamu
kunganira mu nyumba emu ffenna twalinga like abantu 20 ko video twagula buli kimu kibeerawo ko video yatuyamba nnyo bangi abaali abanafunafu mu ddiini okusinza Allah okwemanya okuyisayisa kako video ayina kyeyaleeta yes covid yaleeta ebibi bingi nate owo ebirungi byakola ki byaleeta so covid oyo yatukuumira nnyo ewamu era mu kyekiwubaalo n'okubeera tiyatukosa nnyo kubanga ffe twagenda nkumakya twalinanga program nti ate tugenda kukuba akapiira nti tugenda kukola exercise nti yes akawungeezi bikonde nti ekiro kusoma twasoma nnyo Quran twasoma hadithi nyingi twasoma dhikari nyingi so covid nga ye tiyankosa twenda salangawo nti eno wiki zenda kubeera nga ndi Pretoria ne family yange enda kubeera ne bana abantu so tiyankosa nnyo ng'omuntu mu mbeera eza bulijjo ekyo kyebaza Allah. Okay. Thank you. Njagala tutunuulire okutwaliza awamu omuggalo ne covid mwabagwira byabayisa bati ng'abantu business wise oba ng'abantu because buli nsi ez'enjawulo bannansi bafunanga incentives nga bannansi oshegerera naye mmwe wano mwayisibwa muti abagwira omanyi ebitundu byonna mu South Africa birina obukulembeze wano nge Pretoria wempangaalira tulina obukulembeze bwa wakakikokawo kyakulembera Mr. Kibombo Badru wa Moses Badru fe abagwira nno tetwalowoozebwako nnyo mu bintu ebitubeezaawo ng'abantu naye jjukira nti tulina n'omuzikiti e Pretoria West nti abasiraamu badduukirira emizikiti gyonna baleetanga ebyokulya then committee yaffe tukuŋŋaanya ebyokulya ntugezaako okudduukirira abagwira nga tususudde mu mawanga kubanga twemanyi nti abakongo babeera nnyo wano abanigeria babeera wano Uganda bakuŋŋaanira wano tulina n'emikutu tubagaa nti bane South West webuti mujje ku muzikiti nomugende ku ofiisi ya Mr. Kibombo wabwe na bino so bwe tweyamba nenti gavumenti yavaayo ebeere ffe ngetudduukirira ng'abagwira ba most of us tulina na bitambula kyera bulungi nnyo so nga kizibu nnyo okukeera ku makya babalowoozeeko naye so twagezaako nnyo kubanga tugamba nti alina kyalina aleete tukyalingeko n'abantu abalala so that's how we survived. Okay. Njala tutunuulire mu lockdown gwe ali into business business zo zakosebwa kyenkana ki era zatambula zitya because abantu eno bakimanyi olina Hindu 11 auto parts Pretoria oli into car towing services oli into Uber services transport so kyatambula kitya waffe yalinga otya munange nno buli kiwe kijja kyobala munange ffe mu Busiraamu batugamba kyonna kiba kizze tekikukanga mukkiriza yenna nogambanga nti alhamdulillah oba kibi oba kirungi covid oyo yajjanga omubi yes era yakosa abantu bangi naye nibaza Allah tiko olwo amanya nti bizinesi gyokola ya mugaso eri abantu ne gavumenti covid yasosolamu mpigwe nkola bbaala atoli wa mugaso eri nsi ekyo bambaala gye balwawo ddala okugulirawo ddala restaurants nti yesu otunda mmere naye ntasobola okulya mmere ewakaawe tubaba consideringa nnyo nikyo nebaza nnyo ti katonda kinti towing tebatugala during lockdown futali tukola naye nga twafunanga ekipapula kampani nga registered ekikukkiriza okukola kubanga wabanga emmotoka ezaalinga ku makubo eza gavumenti ez'abasawo ez'abantu abakkirizibwa okubanga bagendanga okukola abakola mu maduuka so naffe batukkiriza abatowing aba Uber bakkirizibwa okubanga bakola naye nga batuwa emiti nemutuyita okubanga tukola so then spare parts batugalamu era wali wasooka mu 21 days newabyongera 14 days from there tubaddamu kuggalawo kubanga ffe amaduuka tegakuŋŋaanya abantu bangi omuntu ayambale mask mukebere ku temperature ku entrance agule ekyuma kyagula agende obonfuna bulungi so ne towing kyekimu nti towing ate era kyatuyamba nnyo ate twakola ffe twakola nti
abantu walinga ng'osaba landi 1000 olwa covid ng'ojja musaba landi 1500 nalinyi yalaba nti mutuufu ojja omukima omuyambe buyambe mujja kuki okubo. So business wise honestly speaking asi kuwayiriza Katonda nganze omuntu company yange n'abakozi family yange pia tuyinyigiriza nnyo kubanga tewaliwo business yange yonna yaggala mu lockdown. Roast Coffee Academy ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi batendeka baristas batendeka kola crepes sandwich ne burgers ate nga nenajja nankumi baguddewo ettabi ku lw'entebe oba ku ntebe road yawe beekwata buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Posh Properties Limited basangibwa Bukoto batunda ennyumba enzimbire ddala nga ebyapa bya Mailoland beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Payment plan is very simple. Mukanya osasula kibanja mpola ate ng'ekyapa weekiri mu ngalo si ndagaano si ki kyapa ennyumba ze batunda. So beekwate tuli South Africa Pretoria wano tukyaliddeko alima kalanda lugo era nga tumukyaliddeko wano mu emu ku offices ze mwaddukanyiza emirimu gye egy'enjawulo. Wayinawo ebipya bye wayiyawo mu lockdown muno obuyiiya obupya nti yes waliwo abantu nga benyumiririza mu lockdown nti bwe yajja nayiiya kino bwe yajja nayiiya kino ne kino waliwo ebipya bye wayiiyawoko nga before lockdown wali sobera kuta nti tewalina kye wali oyiiya wali just complacent ng'obulamu buli awo buwumudde bunyuma bunyumi onako ebipya bye wayiiyamuko mu mbeera eno nti mu kugezesebwa okwa covid. Obufunze kwegamba n'ekibuuzo kiwagibadde nti olina ne biwayigamu kwa covid wano eyigiriza abantu ki ate ayiga taliyiga Leo atayiga alili balinasigana Mukama Katonda kubanga covid yamwetanga ekigezo. One covid ono ng'ogyeko nze abo n'abantu bonna at large yayigiriza omuntu nti tukome nnyo okukola mmere ya leero. Watawamu mostly wano South Africa otulaba nti ffe tusinga okwonoona benkiza mu lulimi olwo nti newe kuba kugenda Uganda osanga nnyo abantu abakasuka ssente baba South Africa. Kinnuma nnoze ng'omuntu naye kino byatukolebwa mu nsi yo olina okumanya nti kyo kyammwe kati oyagala olina okyatulesingako. Covid ono ng'abantu abo bannyo n'essuubi nti n'enjanjafuna covid ono n'atuyigiriza ekintu kuba covid ekintu kibaalanga within for balanga okiranga nti bagenda kuggalawo ensi within 10 days kijja date wait mukule ebintu kati mu 10 days omwo nga woto inawo sente za nkalira nga toni ogenda zijja mu 10 days jukira nogosubira ozijjako n'ogwandigambye nti mpola bakangula emmotoka naye awulidde wa covid twamanya egenda kukomawa nga mugira bwe kyalina tasobola kikola ki kukita obufuna bulungi. So covid ono n'ayigiriza abantu bangi bwe mwalabanga bwe mulowooza nti balinamu akasente baasigala ttayo whereby no one was in position of buying anything like cars nti ntudde mu kange jangu oginguleko kitegere bulungi kubanga nekyo wali oyitamu nekyo yali ayitamu. So covid yatuyigirizayo nti omuntu mulina okukola nga mulowoozaayo nti enkya waliyo obulamu buyinza okujja nga si bwe bumu nga bwobaddemu tedde bulungi nnyo. N'ayigiriza abantu bantu musevinge ku ssente. Ekyokubiri covid ono bwe yajja nti nze business wise na omanyi covid yatuwa obudde okwemanyanga gwe omuntu okumanya mukyalawo n'omukyalawo okumanya n'abaana bo okumanya nakyo bolaba nti bantu bangi famire zaabwe zaggwawo oba abamu famire zaabwe zanywezebwa olw'akaseera ka covid ako nti kasomesa ebintu bingi nnyo. So mu covid ono nti watuulanga nnyo n'olowooza n'ogamba nti singa ensi yeeyongera bweti nenda kukola ki. Kwateza abantu bangi bankubiranga amasimu ali badde nsaba nguleyo towing truck awo njiteke mu kampani yo tukole tulabe nga nabo balaba nti mutuufu kyebasalawo okukola oba kyebakola essaazi ne kibataasa ngati gabakola ki nga bakwegomba naawe n'otonoga ndi mutuufu ate covid ono singa gwa ebitereera ngenda kukola kino na kino singa tatereera
nakunyweza business maze business zange Allah yandaga nti nno za mugaso eri community kuba ni mu lockdown iri yasooka embiti zaggalwawo wabula baatu babitengera mu tukola ki operating so bintu bingi byatuukawo mu covid naye ati byatuwamu ebyokuyiga banze na business yali nga ndowooza naye sense tekamu pipeline era nga nsaba Allah nti sigabi covid atereera nina okukola kino na kino. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Lwazi forestry nga bano bakusimbira emiti gya kalitunsi okuviira ddala ku eka emu paka ku acres 10 n'omusobyo ate nga bagirabirira okuviira ddala ku lunaku olusooka paka ku myezi nga 6 ne bakwasa bakuyamba okufuna ettaka nga lya liizi oba kupangisa n'osimbako emiti ne bagikuddaabiririza ne bagikukwasa mu myezi 5 ku 6 babayise ba Lwazi forestry ate nga yo Sun Cargo Shipping Company esaabaza mali from China to Mombasa beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Njagala tutunuulire business ya car towing workshop ya Henry 11 ne transport businesses eziri ezisobola okulabika ng'ennyangu naye ng'ate enzibu nnyo. Munnayuganda leero atulaba oyinza musiigira otya ekifaananyi kya bizinesi eno bizinesi zino bwe zitambula wano South Africa bizinesi ya Uber bizinesi ya spare parts that is Henry 11 then nga kwotadde ne ya car towing abakola quick response services ezo motoka ezifunye obubenje ezifudde ezibreakinze down ebintu bino bitambula bitya one Munayuganda yenna ali eyo ali within SA yali out of South Africa talina osooka okumanya nti teri business nyangu ne baba bakuwadde kutunda nnyaanya nti zijje wali ziteye ku mudaala yeetaaga obudde ekirala obugumiikiriza kubanga nti bw'owulira transport eyo wane South Africa South Africa buzibu bulungi wayo weeyina nti kobeere mugwira okkirizibwa okuggulawo any business kasita oba ng'olina ebiwandiiko ebikukkiriza ogiggulawo tebannassawo tteeka ligamba nti omugwira tokkirizibwa kuggulawo bizinensi eno tegede bulungi nnyo kasita ogisalinga kampani n'osasula omusolo ng'olina ebitambula omuntu atalina bitambula no kimukalubiriza okuggulawo ebitambula okuggulawo kampani ate nga ebitambula ne South Africa babikalubiza nnyo so era bannayuganda bano empiso bagamba nga nsoose n'empumu nenjogeramu wano nti buli alina ekitambula kyakikwate nga kyamugaso bano abasajja batulaza tetumanyiiwo wawo n'abasubmitting permits zaabwe zikyali ku hold just to renew kwewuunye nti omuntu omaze wano emyaka 15-16 nossaayo okurenewinga permit yo ne bagamba nti bakyagiinvestigatingako some things which they want to inquire from the minister and all those things tegeezaki nti otulaga wazibu nnyo so buli Munnayuganda yenna kisookera ddala atalina ebitambula tulina ekitambula wano ekisookerwako kyetwatuma ffe enkootanyi kipapula kiba okuplain paper naye kikkirizibwa okuba wano ng'okolerako kyokkiriza n'okusomerako bakigabira abantu aba bakatuuka Munnayuganda yenna ali eyo n'ali mukubiriza bw'oba tunatuka kufuna manyi abantu abamu baswala nga tebalina ssente n'aswala nga tanafuna linnya n'agamba nandaba batabakyo ekipapa kyakusimba layini tokyabidikera ku makya kisimba nga layini evanga ku sheero kangeze gy'omanyi sheero y'emakindi eno waggulu ku barracks ne katu ku poliisi eyo layini nga te muli kukuba abantu baita obalaba kati abamu bagamba zijja kuyimirira awo abantu bandabe nze gundi naye nga omuntu oyo talina kitambula naye ate ye omuntu akisimbye ate abawa bbeeyi okukusinga olumalo kifuna bwati abawa bbeeyi naye omuntu n'agamba nti wano osanga wano South Africa guleeni emmotoka ntendi kitambula ekyo kati ye ng'alaba nti okupaakinga wali X6 okupaakinga wali emmotoka asimbe layini n'engatto egyaba ayambadde kimuswaza naye natamanyi atajja kuswala nnyo ng'akwatiddwa bamudipooti tera bulungi so nva wano ankubiza Bannayuganda abali
within South Africa bafune ebitambula ate era n'ekyokubiri n'abasuubira okujja balekere awo okubuuka ensiko tufiiriddwa abantu bangi basinza okusimbula Uganda ng'erumba ne Uganda nga 5 ntulisivingako 20 ekiri bulungi so bafa bawala babalepinga ebintu byabwe babibba bangi babasiba kati neganda enaali eyo ng'oli agamba akutwala South Africa naye ojja kulinnya baasi nze nabadde mukubiriza oba olinnya baasi ng'olina visa naye nga tikiti yabuze it's okay naye bagamba nti nno ajja kubuusa ensiko kyobadde mbasaba mukireke bangi bafudde bangi babasibye bangi myaka 5 tannatuuka wano ali mukomera naye nga yakyalina ekyo tekijja wano naye omu kitegeeza okusibira Zimbabwe okusibira Botswana babakwata bangi nga babasaza so nabakwata nabasiba wensi tezanyira ddala bagenda kusiba ebbanga ddene so mbadde nsaba mu ekyo kibana Uganda babeere very very careful balemeka omanyi balina bambi wali abantu abagenda e Uganda okulimba abantu ate muna Uganda muntu wangu wakulimbibwa bambi oli akira kumajana muntu yewa akulaba ovudde South Africa baba abazinga bona most cases baddireyo mu nnyonyi when you flying back home wana embassy weri ekipapula n'oligenda ku nnyonyi kati awo isabuli mutu yena abafuna omusineza asobola okulinnya ennyonyi kati muna Uganda ye bamulaba nga yakomeddewo mu nnyonyi nga yabatumidde nebaga mujje mu nkime nyamulaba nga n'ebifaananyi apostinga bya nnyonyi nga postinga nga ava ewakawe n'ensawo ze mukuddayo n'akulaga nti mbadde ndi wakuddayo mu nnyonyi naye ng'ejje ngenda nammwe kanzireyo wansi aba akulibwa batalina bitambula kyete bulungi nnyo so omuntu yenna akuleete South Africa sooka omwekkaanye omuntu oyo mu-examining kintu kyangu nnyo tekiragisa muntu mubuuza bingi naye omuntu omulaba entambula ye n'enzira ekyokubiri omuntu aliko ebibokola ekintu tayogera nnyo talina kugamba bintu bingi gweomuntu omwerabira muga noono ibulake watuuse kati ayi kino nakino naga nti nze nawe South Africa ndi w'amaanyi mumundabira wano gende South Africa owulire gwe omuntu kwenensi kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyo yakirangirira nti ensi egenda tuuka nga buli muntu agiina mu ngalo ye mu ngalo ze bwati osobola namubuuza ekyotegeeza kyo bbaka n'agamba ensi egenda tuuka nga omuntu ali e Madiina teyeetagisa kutuma muntu kumanya biri Makka biri Shami biri Egypt biri mu nsi yonna nga bo balaba mu butuufu by then tewaliwo tekinologi yona gwetuyina tewaliwo masimu kati kyegamba nti ensi yadda mu ngalo zaffe omuntu omumanya nti nno ali wali wali South Africa tuyetagisa kumala kutuwa ku ground babe n'ebifo South Africa oba obiraba muna Uganda gundi yakoze bwati ono yakoze bwati ono yayambye omuntu bwati ono atambula bwati ne bwati kyangu nnyo okulaba omuntu oyo so mu South Africa no n'ebitambula n'abantu abajja South Africa esoba ddala yakaluba basi bati badipotinga ate obusosoze buli gana gumerukawo politics waabe kati bamuzimbira nnyo okubagwira agala ofuna ekibiina bawandi South Africa bali ku nfuga ya federal bayo democracy mungi buli mutina yetaba mu kulonda alina ekibiina percentage gyofuna bwe bakabotala mu parliament nti kati kangeze wano nga kati nga Uganda nga Katumba oye yali badde atula mu parliament era nga tisa ne ba MP begaba nabo batano kubanga yafuna obululu and he participated yalimu mu general elections. Thank you so much. Kati niwe yandibadde kale nga afunye percentage entono ye nga ye yandibaddemu era nga afuna omusala gwa mbaka parliament yali so musanga Katumba ngali mu kusala mbiri tuyite bulungi nnyo so wano ate wano kikyukiramu nti South Africa democracy weri nendo weri n'ebirala webiri naye ebitambula bikalubi enkota nyibere ya banga ki tukagikuwa baso ko emyezi mukaaga naye renewable you go any time obange weddeko na renewal ekisinzira ku content kwateekayo zere bungi okuwesa okubanga okifuna popula ekyo so wekigwako kyangu kya renewal kate munange kyamaanyi kabere kooti kabere musangu kabere traffic kakibeki oli muti mujjirayo kati fe abakozesa passport oleza okugamba nti okenjirabye naye njako ogagala omwafeya otuuka kasanti ntuufu
nati bosi wabe kipapula ekitwala be kirige kipalate ekyo ekitwala ente ekyo bakizingazinga ku kipapula omusajja izo gati yes passport eno njagala kukakasa sigiinaako buzibu nakuteeka mukomera for 2 days or for a week gavuma afya tenajja because they are the only one abayinza okuba baji verifying nti erintuufu naye ate kino poliisi abasinga bonna bakimanyi tekikyupulwa ate era kyangu kyakukyupulwa ate bo kyovola bakyo bakimanyi nti n'omuntu aba akiina first and foremost talina ate n'ekikumi era bakulabako kinyomebwa omuntu okiraze abagamba olina n'ennaku kati ate onomulemereko naawe kubanga bakimanyi nti mutuufu nekikyo kijja bamanyi prosesi yakyo nti omuntu eyeewayo kiba kyangu kyakucupula omuntu yeewayo kisimba akifune naye ng'abaana bakikubyamu nnyo tekikyegabe kikikyasinza extradigest mugobansonga kwe tuli ne Alima Kalanda Lugo Semmambo CEO is Grace Private Preschool and Primary atengera still CEO Hindu 11 Auto Parts House Pretoria gwe tulinayo olunaku olwaleero tuwayamuko naye of course eyo insight yamanyi nnyo about empapula nti honestly speaking baganda baffe ne bannyinaffe bangi abali ku mawanga era nga babadde basaala ennyo mu revenue collection e Kampala Uganda yeeyagalira ku ssente empitirivu nnyo eziva mu diaspora omusolo ogwo oba essente ezo zikola ettaffaali oba ettundutundu ddene nnyo ku byenfuna by'eggwanga Uganda buli lwe basoma bajeti y'omwaka era nga ssente ezo bazanja zijja mu mitendera egy'enjawulo muganda ng'ali mu yonna gy'owangaalira just no ne woobanga oweereza 2,000 via wave oba world remit abasajja bano balina omusolo gwe bajjako era gw'amaanyi nnyo tagali weeva allocation y'essente ezo wewava tagali naye mmwe ng'abantu mukoze ogwamu ogw'okuweereza essente ezo naye abalina okutemaatema essente ezo zituuke ku buli muntu mu mitendera emituufu bwe bava kalumanywera awo ne tugamba tutya nti gwe tofaayo kola ogugwo time ejja kutuuka nga bano abazitemaatema obulungi oba obubi alla abagaye nti muddeko ku mabbali tufune abalala baloketingire ensi yaabwe bulungi era bunaye ku nsonga eyo bannayuganda tebaggwamu maanyi kuba musolo nakuweereza ssente nakuweereza bintu Uganda abazibba ne banaazibba batya bajjazizza kubanga ekyomukisa omulungi teri yali akedde ku makya n'afumba $1,000,000 n'agitokosa n'agirya abaako kyeyazikolamu wadde okuziteekamu alubamu azirabeko embeera ejja kutuuka emuwaliriza okugjayo alubamu aziggyemu kitegeeza ne banaagula ensi ne bagimalawo ne bwe neeba Uganda nga yaabwe babula bwe kimu nga ya mu mugugu batambula nayo wano bwe baki nga baba batunuba ekiro bayitamu mu Uganda ebangamba ne balaba nti bayitamu ne bakizimbe n'agamba ekyo kyange no n'agamba nange ekyo kyange ati Uganda ine enkola ebizimbe bya Uganda ne Kampala ebyamaanyi zimolo zake dizola zina balandirodi babiri waliwo landirodi w'emisana owa kamera owa mataala owa mawulire ne wabaawo landirodi nnyiniwo mwennyini okumanya nensi bagitutte baitamu n'abaana baabwe n'abaana bakizibwe baabwe namugamba uncle remind me is my beauty kiro ffe tuli eri tufuluuta tojjukira ekyo kikyo kaana ba myaka 7-10 banaka ntibagwa mu maanyi kubanga honestly speaking ne bana babitwala mu nsi endala biridda kyere bulungi biridda so tugwa mu busuubi. Thank you. Njagala tutunulire of course nga tuvuddeyo eyo
amawulire amalungi gali nti naawe wenyigidde mu system y'okusomesa omwana omugwira wano n'omwana azaaliddwa wano n'omwana omunansi wayingidde ebyenjigiriza era the good news is nti watandika essomero erimanyiddwa nga His Grace pre and primary school. Tutandike tutunulire ensonga y'essomero eno. Idea evaawo y'okutandika essomero era etandika etya because amawulire gano bwe ga breaking out ku social media e Kampala buli omu yalina version ye mutandika y'essomero eno buli omu yayogera kiki amanyi n'atamanya buli omu ya submitting anawa submission ye yalidde webale nnyo sente yazijje wano kino kyessomero sirirye bamukozesanga kifaananyi n'ebigwa mukoweyo webale nnyo tutandikira Ibra tusookera ddala bannayuganda njagala basooke bayiga ekintu kino abali mu Uganda n'abali out of Uganda ti abantu abamu bakola ebintu gwe nga lwokirabye si bwe yagadde okikola ekidde bulungi nnyo gwoyinza okundaba nga nakedde ku makya nga neesibye essaawa eyo baya bbeeyi kale genokera ku makya nonjajinga ali agula te essaawa eyo sente ezo yazijjeyo nagweza watumanyi nti no maze emyaka 7 nsonda 10,000 paka wenagikola ki wenagifuna kati abantu buli muntu kiyayogera ku ssomero bambisa abanenya kubanga nange wo nange mutuufu byenkola nganze nange nentyamu nga lwaki ngamba bwentyo nti Ibula ffe mu kukula kwange nanze taata wange yafanye n'emyaka ng'ena taata wange yali mugagga nnyo naye obugagga bwe sijagamba nti bwatuyamba kubanga era bwe twasurvivingiramu even up to now wakyaliwo ebizimbe though ebisinga byatundibwa naye ebiriwo nakati bikyalabwako era tubifunamu kati nze embeera gye twakuliramu twakula mu mbeera enyoomebwa kubanga ffe kuli ewaka oyine step mamuwo newobeera mugezi newooyita newoosinga wabba ebibuuzo kusomesa bakwano bo n'ebintu ng'ebyo kati ene mukujja South Africa wano we nali nzija bangi bawulira nti ntambudde mutani wa gundi yagendayo yafuna ki yatajja sobola kati ate egyo emyaka ba najja namukyali mwana muto ndi muvubuka atanze okunoonya ensi nyentuuka wano kati nti ebintu lwaki abantu abamu bakaluubirirwa ebintu Ibula ekisinga abantu okukalubya ebintu kwe kujajinga Ibula ke oli nga alina we yakuteeka n'agamba nti Ibula ke nebulikola ddi n'agamba n'abantu ebyo newanabikola Ibula ke tayinza kera ku makya n'agula mmotoka Ibula ke talizimba nnyumba kati bw'ogizimba aba alina okuzzaayo amawulire agajjawo kiri kye yabagamba nti n'abagamba nti nnyumba si ya Ibula ke bamutaddewo kuki asigale ng'aliikiriza obulimba bwe ate si agawe ndifiira kale era nga mbakakasa tekiina kati kimu ne ku ssomero lino nti omuntu bambi agenda n'akulaba Ibula ke obugagga mubaamu okwerumya twerekeriza ebintu bingi alinze e Uganda nze navugako projects za Katonda enjuki n'obungi ki nga nkadde naye nga bwenkomawo yeeyo Franka genda tereza emipiira ate kino tujja kuvuga kulukulu naye nga nandibadde kubanga obusobozi mbuyina obulete emmotoka ez'ebbeeyi buli mwaka e Uganda naye n'ogamba nze manye ennaku yange gye nava kanzire nga nkyavuga ekimotoka kyange ekyo osobola okukola ebyo kati gwe neweerekereza ebintu bingi nga nnine kubanga ekyo kyessomero nze nakiroota dda nawanze kojja wange kojja Muhamudu kojja Sembuya ba bizinesi z'amasomero amasomero gabe nagasomeramuko ng'era eziro ebisinga bantuma okutwala sente mu banka genda n'achievements ze bakola so nembeera nga ngamba nange bwe nfunye musera actually njanya ndikola Uganda
ade Uganda ne kalumamu nga yensi kati ibula awo nona lockdown ogenda okujja nga mbutuufu ekintu kyoyita essomero tomala gatigwira tekisokera ddala olina banga okisavingiddewo sente kuba kiri very expensive bw'oba olitandika mulimu expenses zogenda okusasula nga ziva mu nsawo yo nga tonaba kufuna baana basobola kufacilitatinga ssomero eryo kati mukwerumya okwo okungi n'ogenda ng'osonda n'okonsawutinga abali mu masomero bangi n'omuganda wange Rashidi alhamdulillah omusajja yanyamba nnyo n'omubuuza ssomero kyetaagisa ki n'akubalyamu n'ogamba tezinnawera noddamu oli n'akulaba nze ibulake esobola okukwata essimu emu for 4 years nga wagizizaako emirundi ng'esatu ninga is not because nti basi kisobola naye mba nina kyenyagala okusooka okukola ki okugjawo then noddayo n'osinziira nga gomanyi nti guno omwaka genda ddikola bagenda okubalyamu bubiri omutuufu tonnatuuka noddamu abaganda bakitanga kitavu edda n'okasukayo kate n'omubuuza n'omanya nti bagamba nti nno yeetaaga miliyoni 1.5 ate nomanya ate nnakuba na bbiri okyende bulungi nnyo kanoga kati nziwezeza bisimilla kati kandinoonye era kantandike kati ye omuntu akulaba structures z'otaddewo n'ebyotaddemu n'ebyokoze nga ne lockdown yakavaawo eri ebadde yakanayo kyani n'ebizibu ebiriwo ati buli muntu yenna lwafuuka luyimba bwavu lockdown agonokera ku makya n'oteekawo essomero kubanga ibula mwajjako wano olikyabyogerera bwogezi nibbanyakola ssomero n'ogomawo ng'ate olaba mu mmotoka documents mweziri noonya kino kizimbe nzireno Johannesburg biki paka noddayo Uganda n'okomawo ku sawa ya leero yino lyosanzeewo kati gwe yakiwulirako n'ebizibu byange bye nayitamu gwe tisobola kuwa amawulire ng'oli gaagala ttunda ate abantu abatunda amawulire ago baba balaba nga kibasusseeko era nga newawe bajja babuuza naye mmwe mukola ki bano bo nga bakola kino na kino kati kyebasaawo ki sirirye his excellence bwebwe nyankyalirako wano ne first lady mwoyo mulungi nga mikwano gyange kubanga ojjeko ya politics nze bwebwe ine simusanze ku street nti munnange people powers no byonna bigenza okujja nga tuli bwe tuti tuzeede bulungi so babanga aze mu South Africa kimukakatako mu buntu okunkyalira ewaka oba ku mulimu w'embandi ngenda nange kikakatako ntisobola kuva Uganda nga simukyalidde ate si ye yekka nange nere n'abantu abalala bimanyi nti mba nina okubalaba kati byajja nankyalirako no before nanaana kujja mba ndi Uganda ezija bawala linnya we nalita essomero ndipostinga buli kimu mba ndi Uganda nga nakamala ennaku bazaalinga nnya ka audio musajja kyefuule bwe kinankole basi kinankole Allahu ya'lamu jinni liryawo ali mawale agenda kutta president waffe bamwesiga nnyo president amwesiga era tusaba president waffe amwegendereze tajita kyesiga kyekimutambuza ne South Africa kibeera naye kyagenda osali musale bakiwadde sente kawulira nekavuma ku social media nze nno bwe nakawulira saanyiga kigambo kyonna kubanga first and foremost mmanyi kikyendi ekyokubiri sirina kwebuuzaako wa muntu yenna abantu abasinga bapolitician bonna abasinga bawulira nga boogeddeko kino ibulake noyogera ku MP wa Nuupu oba yenna bonna abali mu Nuupu awo noogera ku makya nomwogerako ekintu kyasooka okukola kukubira principal owulidde omwana ibulako oyo omwana oyo yantagaza ki omwana oyo yampaayiriza kirere bulungi nze saakikola kubanga one siina kyonna kyenkola mu Nuupu siina musaala sajja eri his excellence because of byabufuzi siina nansonga lwaki munnyonnyola nga mmanyi amazima kubanga Allah kyakolako kyatukolako ekirungi amazima gakeerwa bukere naye amazima gaba mazima era nze bwe nakawulira
sanyiga muntu wamanya conscience ye clean sina nsonga lwaki nnyinnyonnyola kubanga ne wenga wakanya katuufu oba si katuufu time will tell tere bulungi nnyo era mpozi omuntu yasooka okunkubira esimu yali selector David nangamba taata Hindu watu wabira taata Hindu abo bafala tebakujja ku mulamwa babikoze bangi nnyo nenseka nga selector ebyo kunkola era nosana nga taata Hindu bali nnyo obugumu nemusanga principal nangamba nadde manyi banayekola ajane namanyi bafala bakukubye KO n'umugambo wa principal sinasobola lwaki bantya statement fanako bwetu one manyi nawe omanyi hasuzani era omanyi engeri gyenze mpumbapumba mbanga tu abantu bakola bano yibulake ng'otambula naye tebamanyi lugendo ki lwoyisemu okuba yibulake nga bwokera ku maca tukola bayanimira nnyo omuntu akera ku maca n'avumirira ekikopo kino tomanyi mu bumbi bulumi bwayitamu tukituusawo kisangidde oteekemu sukaali kyende bulungi nnyo tomanyi muntu kiyayitamu kadesigninga anoonye ekkala eno kino ekimuli akafuula ekkala bweziti olaba onogamba nti ebimuli bino yabitobese bubi naye alimba kandibadde kabbulu gwekola akako kino kireke akabbulu oyagala kati gwe omuntu alwanyisa ali mutuufu tomanyi yibulake tubonyebonye tuyise mu challenge nyinyi nnyo wano mu nsi eno nakati tukyalina ennaku yibulake omusajja akusanga mu mmotoka yo yabbeeyi tagikuwa era yoba akuyimiriza asuubira oli munnansi oba muzungu yagirimu from a distance oba muyindi agenda okukula omanyi abazungu bakituteekamu omuddugavu akusanga mmotoka ebbeeyi alina okubuuza ebintu bingi tasuubira nti osobola ogivuga naye oba muyindi oba muzungu agamba bo kyabatondebwa kino kyabusiru eri n'abantu bonna balina endowooza bwe kadeni n'asooka n'abeera shock nti omuddugavu yagirimu aye noyogerako ekyobugwira akubuuza mulimi n'omugamba amufaindisinao nagaja yutambula abe n'omugireko license omugirayo passport awo nakutandikako wagijjawa how long have you been here okola kiyoyo ekintu ekyo kyokka teniyonzibwa traffic wa Uganda eyali ambuuziza kino wakijjawa kubanga amanyi ndi munnansi era nsobola okukola nekikola ki kati obuko obulumi bwetuyitamu okubeera nga kino oba oyina emmotoka ya bbeeyi wosulanga wa bbeeyi oyina ennaku y'obugwire eyo ofuna bulungi nnyo kati tuyina ennaku nyingi tuyitamu kati ibulako omuntu akeera ku makya n'akulaba nga okoze ekintu kino era bannayuganda nzagala ka vidiyo nembagamba nze saakoze essomero ngamba noonya okumpa abaana baabwe sibaagala ate nga njogera ekyo wasikinaamu kutya era n'abalinawo mbeebaza n'abaana bannayuganda nga bana mukaaga mbaseera mbeebaza abakirowooza bonaga nti ali yaleese essomero katumuwagire ani ate nenyigira nyo nenakuwalira n'abo abanyiigira ate essomero abanyiigira enkulaakulana nze ibulako bano abasajja abasinga bonna mu South Africa wano abakulu bebatukuzizza nze aliko emyawazi 18 kiteera bulungi era nga futuboliza mu motoka gaabwe wake up in the morning omuzeeyi akyebase nokwata tawulo nokwata sabuuni nomuliza emmotoka ye nomanya ntagenda kwambala ki gwenogula zonna engoye noziteeka waawo kati ate baali badde basanyufu nnyo nti omwana ayise mu mikono gyabwe ataddewo ekintu nga kino ofuna bulungi nnyo ate naye ate bantu bamu bennyininyini abakiwakanya kubanga lwaki batunyooma nga twakatuuka tebasuubira nti tusobola okufuuka bino yensonga lwaki era Bobi Wine asanze obuzibu bungi nnyo Uganda balina bwe bamuteeka ne bamuwumulizaawo n'ayitawo yabayita mu nkwawa n'akaabya akacupa we pyu bagendera ku makya nga ng'afulumyemu kati ensonga lwaki atawanya abantu bangi ate na Mossi yatawanyiza nnyo Abaganda Museveni Bobi Wine kyatawanyiza Museveni era entawo zasinza okulwana Baganda be baki bakunyooma ali abadde wano amaze wano emyaka abate nakini kati tukituume ekisiki kye Bobi Wine era bwe yankyalya bakakodi kamaze okuggwako nyo bifuna social media Bobi Wine agenda South Africa n'akebeera ku ssomero lye naye bwe yalikwasizza wallahi Bobi Wine alabye era essomero eryo ali mukozi mubirabye kale si kibi kambeera omukozi wa Bobi Wine kikulumirawa
lwaki okifuula ekibi kibi nnyo akale kibi nnyo okuba nga obwine mukama wange so Ibrahim mukwekwatakwata bwe butyo nyenkola essomero lino nsaba Allah alinkuumire n'abaana abalimu babeere nga bali seefu ebbanga lyonna nti tutandise mwaka guno kubanga abaana byali kadde naye nga be bamu kubakosa mu covid eyalinguza n'alinguza nga temuli mu baana then nentandika from scratch ate teryali wano yasinenenveeri nenteeka wano mukisimbe okay essomero lino liri pre-primary and primary school mu bufundi tuba pre-primary bakimaze okijjayo nti likola crèche ku baana abato pre-primary pre-primary ndina pre ne primary okay yeah so primary wana mukoma ku kyakomeka 1 to grade 7 ye P7 e Kampala yeah grade 7 okay then pre muvamya tandika ku myaka emeka pakomeka ifo tuna pre tuna crèche jakugenda yeri olabi wayo n'obutanda baana kuva ku myezi 3 baana abantu malozala nagamba ino genda ku mulimu ngati taagala mwana mulekera mukozi obanga taagala asigala n'amakozi baba tuletera wano nabeera nga babeera wano abantu tubabeera nabo myezi 3 kiawa bato kureji waiti kindergarten ne Uganda so ntubeera nabaawo then nabawo naba grade R watandise 1 2 A B C D abo then tubawo ne RR then tugenda mu grade 1 otera bulungi so awo kati pre yakumana ku RR jirebo njibatu tuina 0 tuina R ne RR e pre then primary yaga ku grade 1 government mukwatagana mutane government bawa license okukola amasomero gano era yo ebe monitoring etya wano system ya wano chokola bya Uganda ba munsi yonna te munsi yonna temedagisa president mugagga okujogera president ina kuba system nga anyone can be president kubanga system weri ekola South Africa tenoza kupira musoro system ekola ki ekola South Africa wano kati nga ko kyesomero ganti tukolagana ne government okola essomero one nze nebaza nnyo Allah ibula nze dream yange mu kujjana nenjala nnyo okwasoma na Uganda ndakulaga nti ntutumu jimbako na advantage era ekintu kimbo kibanga kigana ibula tokaka Allah solo kujjako omuntu abadde mukwano gwo abantu twerabira era ibula kino anti kugambe naawe tugambanga nnyo abantu n'obanga oli kukona banga wawo message tero kuyisanga wazibulirira abantu twina edwaze tusaba Allah nsaba mpobukumu abaana bange mpobugagga onzijira abantu ababi bemmanyi ne besitamanyi oledweyo ontaasa abantu bemmanyi ne besita ababi bemmanyi ne baki banga oli omuntu omubingo omumanyi ate yaba mulungi ibulake ngo omumanyi kadeni Allah omusabe edweyo yaba tugamba nti buli kanaku tusabe nnyo kula a'udhu rabbi nnas kula a'udhu rabbil falaq kul huwallahu ahad ayatul kursi nedduwa nga tonnava waka Allah akonya abantu bwe batyo kati Allah gana akujjako omuntu nga obadde olowooza mukwano gwo nnyo ne mukyawagana from nowhere ne mukatinga communication oba nobanga otudde mu nnyumba ewuwo mukwano gwo guweesiga ennyo n'agenda kukolako statement tomanyi nti Allah ali mukujjamu ali mukwanukula dduwaayo akuwonye amajini agali mu bantu ne mu majini gennyini kati ate gwe n'otaawa nnyo bane mbadde nsaba tufune katikkiro tufune abantu banaddiini batutabaganye okubagana n'edduwaazo tuzakolaki era nze kiri bwe kitugangako ekyo nze juga buli ddwaazo nakolaki nze nasaba kati bwekafika wano badde nga nayagala nnyo okukwasa munnayuganda okusooka naye kinasanga wano South Africa kyamalamu amaanyi nga ebiseera ebyo kizibu nnyo okusanga mpozi kati bikyuseemu bannayuganda baweze n'okujja wano bakwati kwanguye naye nga ebiseera ebyo kizibu nnyo okusanga omunnayuganda omukyala ng'eyamusookako okumuwasa oba yamujja Uganda nga yamuyina ofuna bulungi mukuŋŋaana nebagamba oyo mukazi wa Richard naye ate yali mukazi wa Enoch ate Kiwanuka yamuleeta
ate George yamujje ewaabwe n'olabanga bonna bali mu community naye nga kati amwina wakutaano ngera ali nawo nawakulaga tannatuuka ate alina chance ekolaki evaawo ate balina nnyo eno gundi y'okubuuka ensiko omuntu yabuuka ensiko aba mugumu ate wanakubuuza gwe wandeeta nawo naggoonya ate onfugire nawo nokukyeyo kati nalaba ebizibu bingi nnyo wano mu bakyala bannayuganda ono omukyala eyo kyako passport ya bbaawe nga ndaba wano n'emmotoka nagyoja naye batya mu kuwasa omu South Africa ndowooza ndi omu ku bo abatandika balina kalica eri nti kuwasa olwa kalica nga wemanyi nze from nowhere ne mu community gyetatuwangaaliramu nze nenfunamu amahindu ate mamayindu mu kumufuna kubanga balina advantages nyingi nze nagenda omufuna bafasa almost omufuna bwe kimu kikwanguyira ebitambula na bwe kimu nze nagenda omufuna nga atembiyine kyede bulungi nnyo namufuna lwa mukwano kyede bulungi kati ate mu kumufuna nze mu mukwano saasuubira bibala bingi bigenda kujjirako ng'onfuna bulungi naye nze nebemba ndi wano kati kusomero wano nze mu ofiisi yange wano ndaba gwemba njagadde kubanga byonna biri ku kamera wano yingira nkulaba era buli ajja wano ani director mamayindu lwaki yenanyini bwogera lulimi omwana ono ne babanga agudde bali byesuubira byawabweru okuza naye omanyi abaana bali stubborn okubuuka buli kimu niwe oba omwana afunye buzibu munne waba amunyonyola mu lulimi kyangu nnyo naye omugwira bwemunyonyola agamba era namanya abagwira they can take care of our kids kyere bulungi nnyo so ebyo nabitwanguyira mpapula ensinsi y'essomero olw'ensonga lwaki tubeerako nebbaaka bweri. Thank you. Okay, private schools in comparison to government schools in South Africa zikola ziti bwobanga zonna ozitadde ku minzaani ag'obwannannyini n'aga gavumenti amasomero gakola gatya wano mu nsomesa private always ogimanyi tuwa abaana obudde obumala one-to-one teaching tubawo obudde obubayambako homework tubawo obudde tulina free computer lessons tutagenda kusanga mu government nti tukiwa kubanga it's a private school nosawo extra classes as a private school because they are even paying more when most of government school gabwerere gwosanga agakabye ennyo bawaayo akasente kyera bulungi aga gavumenti kakitegeeza nti private school eno aba gavumenti abo omanyi bya gavumenti yeba yemu system yasukako nti nebannungiko okusinga ku yeeri naye abazadde ba wano bama private school government school kimusa asomesa nawawaaka omwana aba musiru abeera musiru naye ate fe wano tuuza omwana nti alina obunafu tutuula n'omuzadde n'omwana olowooza omwana wala akinyamuwa oba tomuwa budde waka how often do you sit with a child mwina laavu kiwa kati omwana ayinza obanga mugezi naye nga laavu wakati we ne taata ne maama teriiwo omwana mutera okubanga si musanyufu ngate omwana yenna okuba omugezi alina okuba nga mubwongo musanyufu onomutwala ku ssomero nga musanyufu onomakinga sure nti uniform ye ennungi era mpya era engato zayambala gamba omwami ono okera kwate nagamba nga wamugwidde engato ku Friday nagamba bannani mande etuuka ddi bakirabeko engato yange kyokakyoka ekimu okuyita n'okuba nga ategeera bulungi so private school wano nti private school tuwa abaana obudde bungi tumakinga sure nti abaana bakoze work tulina kati ngafaanana okusoma lyaffe tulina morning classes nze tusookamu kwa revision reading and handwriting so private school ogenda okubabeera ng'abazadde bagaagala nnyo okusinga ku government. Okay, tuli ku extra digest mugoba nsonga tuline alima kalanda lugo tuli South Africa Pretoria wetusinzidde olunaku olwaleero last nga tuwunzika njagala tutunulire ekintu kya image ekintu kya reputation obwesimbu obulambulukufu obwerufu erinnya
Bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja abawulira ku kigambo South Africa ne Ugandan community erinnya lyo balimanyi. Abawangalira e Kampala abawulira ekigambo South Africa erinnya lyo balimanyi. Era waliwo amannya abantu ge batabuusa maaso. Case in point, erinnya lyo ali Mawale, Moses Chibombo, that is chairman, abantu bangi nnyo of course. Mwalimu omugenzi Ivan Semwanga era naye yayogerwanga kwenye South Africa wano n'abalala bangi nnyo. Njagala tutunuulire mukuumye mutya amannya vis-a-vis ku biboogerwako nti ebyogerwa bingi ebituufu n'ebitali bituufu but mukyayimiridde nga muli strong and powerful. Mukikoze mutya? One, omanyize buli kintu kyonna kyonna neewala nnyo otandika olunaku lwonna nga sisabye Allah. Ebintu ebimu ne tubiyitamu nga naye ne weebuuza kino nakiyitamu ntya. Sookera ddala okuuma erinnya n'okuba nga weetuli gandiba nga si magezi gaffe magezi nga Allah bwatu bakiteekateeka. Tosobola kera ku makya n'olwanyisa Allah kyaba aleese tegedde bulungi. Naye obuzibu tukyasinza okufuna ennyo oba ekikyasinza okuba nga kituzza emabega mu birowoozo byaffe n'otulaka n'ogaana naye ate siva ku bannayuganda ebigambo ibulake shetaani erina amaanyi. Shetaani esobola okwambaza ekintu ibulake nekikufiitinga ate oyo n'akyetera mukadde kennyini shetaani keetaaga okubanga ekireesi ibulake oletokaona naga nti ibulake musezi nga wobadde obeera mubanneibabo otera okuddayo nga bukya wali ofulumyeko ku nnyumba nga olina gy'olaga batumbibudde naga ne mutuufu abantu bano bandiba namusangako obudde buno kyokka noyenyini yakusanga otayogera yali agakukola ki oba ofuna bulungi nnyo. Kati tusanga obuzibu mu community yaffe ddala ono mu South Africa ibulake tugezaako okusembeza kubanga naffe twasembezebwa. Ibulake omuntu amanyi enjala bweruma kyannaku nnyo omuntu kungamba nti yali mwavwe omuntu n'amusaba ekyokulya ate n'akimumma kubanga bw'oba omanyi enjala kyeruma. Omuntu yali apangisizaako amanyi obulumi omuntu ogamba nti landiroodi ammanja era in most cases omuntu wali opangisizaako landiroodi omwana oyo omutaasa oba omuntu oyo kyatugezezaako nnyo nze emyaka egiwedde mingi nnyo twagezaako nnyo okubanga tubeera n'abantu kubanga naffe waliwo akaseera ketwali twagalira ekyokulya naye omuntu yakatuuka era abantu bangi basimbula eyo mu bbaasi mu mboozi zaabwe bajja banyumya bo bagamba esimu zaffe baziina nyaga okutuuka South Africa takumanyi gwe mukubiro jamuyita bonneotemugere naakajja tubayambye nnyo naye ate mu kukuuma amannya gaffe era Allah wakisa nnyo gye tuli galibadde gavaawo obeera wano n'omwana wamuleeta oba sigwa wamuleeta banze eri abaana bankubira amasimu mangi bali mu kkomera bamukwata nga asala ali wateira yatuuse n'omwakomodatinga mwana y'omwoyo n'owulira enkeera nga akozeeko statement ennene bweki nga statement eyo bagireese kukakkanya kumalamu maanyi kubanga abantu abawulira omuntu abeera nga lwatuuka boogera ku ibulake bannange nno oyo omwana akola amawulire bannange nno oyo omwana akola interview ez'amaanyi mune kati bali abantu bali abaali balina we baakuteeka ibulake batandika okuwulira obubi nti ali asukka walina okukola ki okubeera kati omuntu nakwogerako ekigambo nga kinene nnyo ibulake n'otakomaawo era bannaye ibulake kino kana kibagambe ddala nga mmwe bannamawulire abawangalira e Uganda bakati ensi yadda mu ngalo mufuna information yonna anytime ate era nsuubira nti mba musoma amawulire babagambawo okusengejja nti ofubanga nnyo eggulire nga lizifuna sayidi zombi kiteere bulungi nnyo kati
olaga nakugamba bwati ensi wano ensi nyangu nnyo olakolaka video nakuweereza ibulake oyo omukyalo omulabo oyo gwenkweza mukifaananyi yambadde redi nti nkusaba ogende ku mpewo oyogere bwoti ne bwoti ibulake bwotasengejjamu kugamba naye ate ono omukyala amumpadde ne gwe bawadde lwaki amumpadde lwaki era ye yampa n'ebyokwogera kuba oli wano nga munemawulire takubuuzizza takugambye ibulake ng'otudde ewo oyo nakweza kakiri timunamawulire esaabiti kyakoze njakoze ati ayogedde bino na bino neweewuunya mu mannya gaffe getuzimbe first and foremost mu kuzimba amannya gaffe tetwawalamba muntu tetwavuma muntu yenna mbasaba bannamawulire babe Uganda kubanga munne tulina abantu baffe bibula genze eriyo abantu singa mbasiridde nga ddala mutuufu kyabuze nga bani tebagenda kulya genda ku mukyala wange abaana bange n'abantu benkola nabo ne famire yange eri abantu nga okulya kwabwe nga Allah kyakuyisa kunze nga goli na riziki yaabwe era Allah nga kitugambako nti ali mu riziki yo mulimu bafamire ba ekisinga katako kubanga mbawa then n'abamulekwa bemmanyi ne besitamanyi n'abantu batalina busobozi kati gwe bulwaddeku ali omukube omwogereko ekintu ekibi kinnafuya n'okunyiiza ninga ne mubutuufu kino nno kinzija kwesonyiwa abantu naye bwe nesonyiwa abantu waliwo abagenda okukosebwa kati bannamawulire kyembasaba ekino kimu wano ibula mukozese bulungi ofiisi zammwe ofiisi eyo gyolimu eya spark kona tika radio ezokolamu n'ebirala sibwasooseewo koona eyo waliwo yagitandikako etegede bulungi taliiwo ali ku tv ndala tegede bulungi nnyo ate naye teyamanya nti aligitandikako n'agivaako ekyokubiri tukula kimanyi ekyo tukula bino emirimu bitulikoli osalira ku simu bajja biza after 50 years nga bajjayo interview ya ali ne ibulake naye nga kufenna wano ku ibulanze naawe after 50 years from now or 60 years now or from now or 70 years tilagenda kuba mulamu bunze naawe kizibu nnyo omuntu wangala emyaka 10 kizibu nnyo omuntu wangala emyaka 12 bajja biza naye bali babizza oligamba ki oba abaana bo bali bagamba ki nga ibulake wali kutikwana ku spark oyo nakuweereza ekiboozi n'okyogera ku musajja nga lusoose kinoonyerezaako tomanyi obwe kigenda kukoma sente bulungi nnyo ate nomunanga bamubali very cheap babaweereza $5,000 n'amugamba nyamba ekyokubiri oli naye namuweereza kimuweereza ekintu ekyo kumutumirako ibulako okubeerawo ebintu bwonoonyi nnyo abantu okubeeraweereza ku tv n'ogamba ntumirako ku mwami Kasolo ali awo South Africa akola tv ne radio oba manya akola tv n'amasimu kyobatuka ekimu ekiri okubanga ajja kulimba abantu olw'ensonga omutumira obufuna bulungi nnyo kyokka ekimu ekiri okulimbisa abantu oba omuntu okwogerako ekintu bamubuuza naye gwe oli South Africa niba ali gye babeera gweokola otya nga gwe tokola kino ali kyakola ki kyakola so bavaawo ne batwogerako ebintu so bannamawulire kyebasaba ekintu kimu mubeera abantu abakulu ate musuubira nti musoma omuntu asomyeko taba ate musiru ng'atasomyeko omuntu alina ti muzibu nnyo naye omuntu abugumiziddwako nze mansuubira obanga motoka ya dizero nti kale dewebanga eganye okwaka emala nekolaki neyaka kati omuntu asomyeko noba owubye odda mangu mu sensizo oba oli awo nzereke Uganda nga munamawulire omu sawa namwogera linnya kubanga banfuuka ate walayisi era manze kuntegeeraye pa ali yabba omuwala $5,000 mwana akuba essimu puroguramu kyali kitya mwana agamba ali yanziba ali ki ali oyo nyini gwe mumanyi kaliko munamawulire ali mawale banga bwe kisigala wali embozi ayo batetunze nga bali bagiruse nga leyo omuwala looza either erinnya lyange eri alirabidde nickname kali ng'ono ayina kimugirayo ali mawale tali sibirabye oyo nampeereza naŋŋamba wulira buli kyakwogeddeko nemukubira esimu nemugamba ate nsaba nti kyobukusa obulungi mu Uganda nale kibi nnyo okubba omuntu
ngali neyamubba sente azikola ki mundetire mukole ki musasule omwana oyo nawe agenda kwebaza nti omukomerezawo miliyoni z'emmeka 5 teyamuleeta alina akomekeza nga yanyize so omusaba ekyo kimuyibulake tulina abantu bagamba kino bayikotinga abayimbi okutambula abayimba eri one ekintu ekyo nengeje nkiraba munze nanze omuntu abantu ababayikotinga lwaki wabakyo bagamba bwe bagenda okuyimba nti sikinaako buzibu nanze omuntu yenna omuyimbi okuyimbira NRM it's business nga bwe naagera ku makya neeno omwana we omuzadde owe NRM nandijwala eno omwana we naye ebigambo ebiddako bibyetidde obuzibu obwo so nekyokuyitira yakino tugenda mu maaso lisiti egenda kufuluma oba namuli bigenda bayikotinga tebagenda kuddamu kulinnya munsi z'ebweru lwaki olw'ebintu biboogera ku puroguramu zaabwe kontenti kumuleeta envuma ezivuma oba kati Uganda okuvuba gwakyafuuse bizinesi oli akira n'avuma n'agamba omwana tebamusiba omwana kwalya kali imagine oli n'agamba nti omwana amusibira ki nga kontenti we kwalya oba ofuna bulungi kyafuuse omulimu so kino tukugamba ibulake ku kamera yo wano nze eriyo bannamawulire nga Allah akyankuumye nti wallahi kati baliddamu okulinnya South Africa nankyali mulamu niye bali babazze banga tuyina means z'amateeka wano wonna wonna okumukwata nelifuuka etteeka yene okufuuka omusango mu kkooti kubanga wano omuntu aba yazze okukyala wofe tumanyi naye tetubagamba mu abagenyi byotalina kwetabamu wotalina kugenda tede bulungi nnyo ng'omuntu yazze ku visit tolina kukola ki kati tetite tubibagamba kubanga twakifuula nomo. Thank you. Akatalekeka oli into boxing walivivinze oba watandise okututumula omuzannyo gw'ebikonde mu baana abana Uganda abawangalira wano that is Uganda Boxing Club. Mu dakika 2-3 nsaba otunnyonnyole enteekateeka eziriwo mu July n'emyezi egiddirira muteeseteese ki omuzannyo gw'ebikonde tuwunzike enkute. Yes, munange thank you. Kintu kya boxing kino ne nawangala nnyo n'abakubi b'ebikonde even ne lockdown nga ne muto wange Sharifu nyano gwema naye Kimu Kibe Samulumbe Bamayanja banjagazisa nnyo ebikonde kuba te Uganda eri Africa subi twanyangayo kochirolo ebikonde bina byagala buli mwana byagala niye ndabanga ati bano babokisa balwa tibalina opportunity yonna kubizanya bifuna bulungi nnyo tutuula wawo Muganda affe omutati bank aliyo Winti bank tukana teke ebikonde ebyasookera mu ekitiibwa. Thank you so much Muganda Bank n'atulagala tibisobola wano bisobola okukola ki otegeka so nenkwata abaana era buli sala gibano traininga mu tiimu ya UBC SA kubanga training ebikonde ebyo n'abatamanyi ebikonde basobola nga traininga era eno UBC fight egenda okubanga esooka okubanga tegeketwa e Pretoria July 2nd wano ku showground e Pretoria banaganda bajja babirabe then tekigenda ate kukomaawo nti tulina okuzuula talenti z'abaana ntuzibanga byamulema naye nga tasobola okukuba ebikonde then 17th September wanere Pretoria showground tugenda kuba ne His Excellency Bobi Wine anagenda kubikonde ate era abagenda okubagana wano nga 12 bagenda susulwamu okuzannya wali omukulembeze wali so boxing naye ali awo tugezaako banga abaana bangi babokisa babadde mu mbeera embi ennyo nga balemwa benyigagala bakubagana ebikonde mu mabaala ku street kwema nti bwe tunaabawumbawumba kwekuba zikaafu kubba abantu masimu bijja kuggwawo sojaga nti tubakwatiko tukole UBC. Thank you. Tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero njagala kwebaza obudde bwo ne information eyo baganda nga bala program eno information eyo noonya woogwa ku byogeddwa oggyemu ekirungi ku byogeddwa twogedde about immigration twogedde about empapula wano twogedde about business twogedde about sports ne twogedde about ne
abantu okuframinga abantu oba okuvula n'okutyobola woogwa oba osuutinga otambuze ekintu. Nsigalenze Ibrahim Mukasa ku lwa Extra Digest mugoba nsonga tetugenda kuba nga tusukkawo mbaagaliza birungi byereere era nga tukyali mu South Africa muno tutunulira ensonga ez'enjawulo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubere bulungi mweraba. Thank you so much Idris, Daniel, Keith and Tony. Mbagala nnyo, Allah abakuume.